tugezaako naye Ssaabasajja Kabaka tukwaniriza ekirime zonna z'owulira abantu bafudde essanyu baana n'abagereka tukwaniriza n'alinnya lubuga tukwaniriza. Nzijayo muvenge soko nzijayo nkuwa ekitabo gyentuufu. Olwaleero njagala okwogera ku nsonga ey'okulima emmwanyi. N'okujjukiza abantu baffe okusimba n'okwongera amaanyi ku mutindo gw'emmwanyi. Twebaza abantu baffe olw'okujjumbira eddoboozi lya Katikkiro ku nsonga ey'okulima emmwanyi. Kubanga kati waliwo obubonero obulaga nti Obuganda bujjumbidde ensonga eno, n'amakungula geeyongedde. Ffe tukkiriza nti emmwanyi ejja kuba erimu ku kkubo ery'okuggya abantu baffe mu bwavu. Kyetuva tusaba gavumenti okuteekawo embeera esobozesa bonna abeenyigidde mu mulimu gw'emmwanyi omuli abalimi, abasuubuzi, abasunsuzi ne bannaffe abazitwala emitalo w'amayanja okwenyumiriza n'okuganyulwa mu kirime eky'emmwanyi. Ekimu ku bintu ebikulu ebinaatusobozesa okuganyulwa mu mmwanyi kwe kukuuma omutindo okuviira ddala mu kuzisimba, okuzinoga n'okuzitunda. Kino kijja kutuukibwako singa wabeerawo enkola ey'okuyamba abalimi okufuna endokwa ennungi, okufuna ebijumusa n'eddagala ku bbeeyi ensaamusaamu. Okusobozesa abalimisa ku ggombolola okutuuka ku muntu wa bulijjo nga bamuwa amagezi ag'ekikugu. Twagala abantu n'ebitongole ebiri mu mulimu ogw'emmwanyi eddoboozi lyabwe liwulirizibwe ku nsonga yonna ekwata ku ky'emmwanyi.